Kadame yazaala omusota ali mu kiyumba ewa boosi we ku Buwarabu, naye yavuddeyo n'akola akatambi kano ngenda kuba nga nkakuzannyirako obeere nga naawe weewulirirako omuwe ku magezi oba oddemu ekibuuzo kye ky'abuuza. Omwana ono oba omukyalo oyo Kadaama agamba nti yazaala abalongo, omu mwana omulala nga bw'obalaba babiri awo mu kifaananyi, naye agamba nti waliyo omuntu ku mmwe eyali azaddeko ku musota nga oyita mu ngeri y'emu naye gy'ayisibwamu olwaleero. Alina bw'annyonnyola awo mu katambi nga bw'ogenda okuwulira, kati abuuzayo waliyoko omuntu omulala ali eyo nga wali ozaddeko ku musota, nga wali ozaddeko ku balongo abo, nga naawe experience eno gy'ayitamu oba obulumi oba tubuyite bulumi oba bw'ayitamu naawe obuyitamu eyo. So nze simanyi oba ali desperate oba naye kituuka ne kimusuukako omukazi wattu I don't know. Naye agamba nti ono omwana we ono owookubiri oyo kalya magi. Bwe baba tebamuwadde magi, olunaku lwe lutuuse ne balina omuwa amagi ne batamuwa, agenda ku Buwarabu n'alumba nnyina. Nga bw'ogenda okuwulira ng'omukyala annyonnyola, agenda n'amulumba era nnyina n'amanya kalaba leero omwana tebaamuwadde byakulya. Ate singa abalala bamuwa nga si muganda we yamuwadde, abalala ne bamuwa, tagalya, talya magi ago. Wabula maama abazaala ne muganda we oba tumuyite sisita we ne balina okumuwa bokka. Kati ne bwe bamuwa ng'amuwadde si sisita we oba muganda we, era agenda n'alumba nnyina. Kati Kadaama ali mu kiyumba ali ku bunkeeka agamba baba tebamuwadde omwana amulumba mbu oluusi n'amagi g'Omuwarabu ne gatandika okwata ekayatuka bufiize mbu ye n'antegeerawo n'amanya akakatimo k'alabaayo. Kankuwe ku katambi obe nga oweewulirirako, naye ngenda kubaako bye njogera nange after ng'akatambi ako kawedde omanye ebintu bino bivaawa. N'otuuka simanyi oli yazaala enzizi, simanyi oli yazaala balongo omuluzzi, simanyi omulala musota, waliwo be nawulira mbu wali abazaala n'enfudu, naye ngenda kubulira kiva ku ki ebintu obwo okuba nga bibeerayo mu families n'otuuka okuba ng'ozaala omusota. Ngenda kubuulira kyensaba kino weekuumireko, ate nsaba mukwano vidiyo gimpereka live ne komenti ekikulu nnyo. Vidiyo omukyalo oyo mumuwe ansaba naye oba oli nga naye wali ozaddeko ku musota, ogenda munno omuyambe kayinza okulowooza nti akiyitamu yekka naye ng'ate naye nga nnyongera okubategeeza mwekwate Yesu. Abatannalokoka mwalibadde mulokoka. Kale katusooke tuve mu katambi. Bannange, nice to meet you my fellow Narongo. Bannange, njagala nnyo omuntu nga yazaala Magobwe, nga yazaala Timba, gwe tuyita Timba ne munne, oba omwana ne munne yeewalula ng'oli ku kyeyo. Bannange, mumbuulireko nammwe we muti we muli. Nze olunaku lwe batagabudde magi, nga olunaku lwe lwa kumuwa magi ne batamuwa, mbeera bubi nnyo, ndwala, ayinza okuntambula omubiri, n'anfumita akalimi, n'empulira nga nfumitira ddala. N'alyoka sooti gy'akola, n'alyoka akola sooti mu matu, ne muwulira nti yeye teri kaakulya ke nteeka mu lubuto ne katuula, ne mba ngutte ebyokulya biyiika, era sirya. Mbeerawo paka bwe bamugabula, naye singa bamugabula nga ntereererawo nga n'obulwadde obunuma bugenda, ayinza okunnumya omubiri, ayinza mbeera seetegeera nga ndi bubi nnyo 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 nnyo. Oyo omwana Magobwe gwe bayita Timba si mwangu kumentaininga. Ate munnange wa ntondo, omuntu agabula Timba asobola okuyambako naddala ffe abali ku kyeyo okumugabula, ye mwana gw'ozadde yateekayo amagi oba baawo gw'oba ozaddemu, singa oba tolina baawo nga mwayawukana, omwana gw'ozadde yagabula ng'ali poziko ne maama we. Nze maama wange waateekayo amagi talya, asigala ajja nnumya omubiri, maama enjala ennumi nnumi. Naye munne yamugabula, munne waateekayo amagi agabaka ku supiidi n'agalya. Kitegeera era najja n'agamba maama nalidde. Naye singa munne tateekayo, maama n'ateekayo, maama aganzaala tagalya, agalekawo najja n'asigala nga nnumya.
nga nnumya nga ntambula omubiri sisobola kulya buli kyenkwata kimenyeka buli kyenkwata ekyokulya kiyiika okitegeera lwenali nkuta amagi ga mukama wange nga gambye jjayo tuleyo amagi gonna ne gaatika naye nga nze nkimanyi ensonga lwaki gaatika naye nga nkoze ki nga nsirise naye nga mmanyi ekizibu kyange yoyo omwana Magobwe Timba abali ku kyeyo oba mukikola mutya munnange nga maama ŋŋamba agabudde kumbe maama ye yateekayo amagi ono munne teyateekayo magi maama yagamba kanteekeyo amagi munne kaleme kuteekayo maama teyagalya owange talya amagi ga muntu mulala alya amagi nze gentaddewo na muganda we oba muwala wange Natimba amagi gataddeyo galya omwana n'alyoka ajja nfumita amannyo neŋŋamba yi maama ŋŋambi bagabudde omwana naye mpulira ntambula omubiri buli kendya tekagenda mu lubuto ndi bubi nnyo 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 neŋŋamba maama engeri gye mwagabuddemu nga mpulira ndi bubi embeera ensuseeko yoyo omwana Timba atamuyina yamutenda maama kwe kuŋŋamba nagabudde nze zekka oli munne si yataddeyo amagi nze yataddeyo amagi mu kinnya neŋŋamba leero luno neŋŋamba naye ne munne olwamala ogenda oteekayo amagi watuweppa nange nenterera yoyo Timba kyankola kika oba nammwe wati wabakola abamuyina Timba eyewalula bannange onaalumya kyokka obeera oli mu bulumi nga mulimu omuntu ng'akuteekako pulesheri n'ogamba kiki kino nze kyevula bannange abamuyina obawunamu bwe muti omuli era munne waaba agabula munne akwata egirimu n'alyasaako n'awuutako n'alirekaawo n'alyoka ateekayo amalala munne alya kitegeera ekintu ng'ekyo bannange oyo omwana muzibu nnyo gwe tuyita Magobwe si mmere kulya oyo Magobwe asobola okusuula ku ndiri singa enjala eba emuluma era enjala weeba emuluma seebaka bannanga ajja buli wenteekawo nti ajja maama enjala ennuma maama tebampa mmere maama enjala ennuma maama tebampa mmere wantundu omuntu amugabula yoyo muganda gwazaaliddwa naye oba gwe maama we oba gwe kitaawe talya magi g'abantu balala nze owange talya magi ga muntu mulala muwala wange waba tagabudde munne maama wange nawe agateekayo tagalya wabula ono wagateekawo munne n'anywako n'ateeka wagabaka na bubasi bannange kino kika naye nga babisima era abaana bwe batulwanya naye oba nammwe we muti we muli nze waliwo waba wempulira nga kyekyo neŋŋamba Mukama Katonda kiki kino leero luno baana bange kyemunkoze yoyo omulongo Magobwe oba n'abaana abali ku kyeyo wati wabakola abalala bannange ffe abazadde Magobwe bannange tukawulira obulumi bwe tuyitamu singa abantu abali Uganda batulumya nga tebataddeeyo magi nze owange alya magi ga muganda we gokka gataddeyo galya naye ntino maama ateekeyo amagi agalye tagalya naye muganda we singa aba agenza ogasuulayo ogateeka abaka n'amabaka bannange kino kika naye nga nkutumidde Kaisa Roti bannange Brown Nalongo yazaala omwana naki nkukulisaayo mwana muwala omuwulidde sitolo ye ogiwulidde bulungi awo waliwo abakomenti ze ne bagamba naye bannange mulimu ebintu ebimu nga siyinza okufa nabyo nga byama naye ate oluusi ovaayo n'oyogera ekintu okoolyawo n'ofuna solution nze nga nze nkusuubiza okukubulya bino ebintu bivaawa mu mafamire families nnyingi ng'ebintu bino gyebinyirwa kuba abamu babisirikira ne bataagala kimanyike nti famire eyo mulimu abazaalayo omusooka naye ate munnange oba wazaala omwana njagala okitegeere ku mwana owa bulijjo oba wazaala omwana newomukweka nti tolina mwana newomuba ddi kituuka nekimanyika kati famire ezo zibeeramu ebintu nk'ebyo oluusi ne babizibiikirira kiva ku ki okutuuka okuba nga mu famire mutandika okuzaala emisota muzaala enzizi muzaala ki bayibuli weeba eyogera ku mirembe ena era waliwo olunyi olugamba nti bajjajjaffe baayonoona
naye tebaliiwo ffe twetisse okwonoona kwabwe. Kati osanga omukyalo ono tasamirangako kubanga famire ezibeeramu ebintu tuwe biti babeera jasimo nti babeera baasamira nga baasamira tebayita okusamira ngito famire zaasamira oluusi abaasookawo eyo baasamiranga kati ebintu ebyo birina okubeerawo mu famire zeezo. Jjukira nti bw'osalawo okugenda okusinza Katonda, Katonda olina ky'omuwa osacrificingayo like obulamu buno ogamba nti obulamu bwange bwonna Katonda yeeka gwe ngenda okuweereza. Naye ate naye alina kyakuwa. Katonda alina byakuwa naye tumanyi nti byagaba biki birungi era tasobola kuwa tugenda kuswaza. Kati ne ku sayidi eri endala ey'ekizikiza bw'osacrificingayo obulamu buno ogamba nti nja kuweereza Sitaani oba omuwaddeyo obulamu bw'owaddeyo omwoyo gwo kati naye alina kyakuwa ekigenda okukakasiza ddala nti eyo famire gigye ng'ate tojja sobola kikweka era kyekintu kyakuwa kijja kifulukukawo mu buli mulembe ng'ewa Katonda nti era bw'oba nga famire eyo ya Katonda famire eyo okuweereza Katonda kujja kubbulukukawo mu buli mulembe. Ojja kwekanga atya senga wange oli yali pasita waliyo jjajja wange yali pasita kati nekijja nga mu buli mulembe famire eyo mubeeramu pasita mubeeramu omusumba mubeeramu bannabbi ekyobwa Katonda kisigala kitambula mu famire. Kati neekusayidi eri ekizikiza bwe kityo bwe bibeera. Kakati famire zino babeera oluusi baasamira nnyo nga baddira famire yaabwe bo ne bagiwaayo ew'omulabe kati kino kijja kibbulukira mu mulembe era ojja genda okwetooloola bw'oti nga mwana muwala ono ye nga ye tasamirangako oba oliawo nga mukazi watu tatambulatambula nnyo nti yali atambuddeko mu basamize naye nga yakirabira awo eza nga kiri mu famire yaabwe oba nga kiri mu famire y'omwami. Era ogenda okukola risaati okunoonyereza nga eza mu bajjajja bajjajjaabe nga waliyo eyamuzaalako eyazaala bw'ati oba mu basengaabe kiyinza okubeera mu bajjajja bajjajja eri ne kibuukawo omulembe nekiyinza okubuuka omulembe mulamba nekiddamu nekidda ku mulembe oguddako ne wabawo azaala bw'ati kati nekijja nekibuuka generation oba ey'abasenga nekigibuuka kati ate mu baana ne mubaamu. So kati annange bizibu byakwogera naye ffe tujja kubyogera. So kati olwaleero gw'osalawo bw'otuna n'olaba ekiri mu famire yammwe bw'omanya nti famire y'ewaffe wali oku yali azaddeko ku baana bwe bati tumanyi famire y'ewaffe wali oku yali azadde enzizi ebintu we bito ebitategereka just not bali abaasookawo basacrificingayo famirizi zammwe mu maanyi g'ekizikiza ew'omulabe Sitaani. Ensonga bino bikyabeerawo byasigala atambula mulembe ku mulembe ekintu kye tekirina kugwa. Kati gwe awulira nga toyagala kibeera okiyinza obutabeera ku ggwe n'ozaala n'abaana bo ne kitababeerako naye ate abazzukulu bo ne kikola ki ne kibabeerako ne mubaamu akola kino aba azaala bw'ati. Kati gwe olwaleero oba nga mu famire yammwe olw'okuzoka okunoonyereza oba nga obiwulirako mu lugogo it's time now oyimirire onoonye wawodda naye nga nalikuwadde magezi dda ku sayidi ya Katonda. Kkiriza Katonda otandika okukomya emirembe gy'edda. Tandika okukomya bwe kyowulira kyonna ekibi ekyali kibadde mu famire y'ewammwe. It's like okubeera ne famire nga yali esse ku muntu n'eyiwa ku musaayi. Ezo ndagaano ze baakola n'omulabe kijja kibbulukuka ogenda okulaba emirembe giseewo gwe tokikoze abaana bo tebakikoze n'abazzukulu b'abaana bo tebakikoze kati ate abaana b'abazzukulu bo ne bakikola. So bwe bityo bitambula mulembe ku mulembe naye osobola okukikomya ng'oyimiridde n'ogamba kanyimirire eri Katonda omugambe nze kino nkikomya kikoma ogwo mulembe ngukomye teguliddamu kulabika. Waliwo abamugambye haka akati eyo famire mulabika muli basamize nnyo oyinza okumusanga nga ne taata we si musamize
nga se musamize nga even yali surprise nnyo omukazi wattu naye tugambe kiri side bbiri eyinza okuba nga kiri wa mwami ati abakyala abafumbirwafumbirwa omanyi tupapa nnyo oluyenzi olulabye olwangadde tosobola kutegeera kikiri waabwe naye tukolengako ku okunoonyeza bayiza wenze ngamba tuba tuyindira ku relationship zino ng'omuntu omusiimi nga Katonda akonyemu stamp nti ono ye muntu we mwalibadde nga mutuulo olwatwagala okutandika generation empya n'omuganda ewaffe eriyo nno kino naye nkiwulira kyaliyokko andi ewaffe waliyokko kino bino byabikoleddwa nnyo naddala ku mmwe abatambulira ku musingi ogwa Katonda ffe even me abatambulira ku musingi ogwa Katonda n'omanya kino tugenda kikomya nti ye ne mutandikirawo okusaba ne mugamba kino kikoma tetwagala kukiraba mu baana baffe tetwagala kukiraba mu bazzukulu forever ogwo omulembe gukoma tutandika mulembe gwa Bwakatonda naye munnange fe olufunawo fe ni mulenzi ebyo yate tubiwulira tuliza n'obiwuliriza ebyo nti munnange abamu babikano bikanawulira ate nti ewaffe wali abaazaala ku muto tajja kunkyawa naye it's time to be open omuntu ng'akwagatte ate bayizabize ebintu byagala nnyo omuntu okubeera open kuba mmanya tennyingirira mmanya kitenyina okulwanyisa so tubeere open omuntu oba mufunye bimubuuze gwe omulokole siraba kikukutiisatiisa bimubuuze kubanga newabeera ewaabwe nga basezi newabeera nga ewaabwe bazaalako ku lugundi nebibeera ki Katonda bwe wakkiriza alina obusobozi okukomya buli kintu n'atandika omulembe omujja kati mwe bachozen kanjogereko ku bachozen leero woba ng'oli chozen mu famire y'ewammwe Mukama alina ensonga lwaki yakulonda nga gwe chozen waliwo emirembe gy'ogenda okukomya mu famire y'ewammwe muyinza okuba ebyokuzaala emisota tebiriiyo ebyokuzaala emize tebiriiyo naye nga bw'otula mu famire yammwe nga muli baavu nga ne jjajja wa jjajjawo muwulira baali baavu ng'ekyo kigoberera famire kati famire ezo oluusi ziba zaasamira naye nga baakwata obugagga bwabwe by'enfuna byabwe ne babikwasa kugambye sayidi gy'oddako olina okubaako ky'omuwa naye alina okubaako kyakuwa naye tosubira nti wasaanya ogenda kufunayo ekintu ekirungi ate waneeno mu kutandika wano akubikirira akazigo n'olowooza birungi naye mukwano gye bigenda maaso ebiringa bya Katonda y'atalimba ye talimba buli kyaba yakusiza bagenda kikuba kasita oyimirira mu kkubo lye n'omuwulira n'okola omulimu kaakati mbadde nkugamba nti chozen oyinza okuba ng'ewammwe wotuna nga mwena muli baavu ogwo omulembe chozen kyekyakulonda Mukama okulonda chozen mu famire y'ewammwe aba ajjukidde famire yammwe nga mubonyebonye ekimala ng'ayagala akomye omulembe ogwo naye aba agenda okukomya omulembe ogwo gwe chozen obwatu bwewammwe gw'ogenda obukomya that's why ogenda kusafaringa naye at the end wona owangula n'osakisiidinga buli luggi lw'oguddewo banno famire yonna bagera ogw'omulembe gugenda tandika okukirabako mu famire y'ewammwe Mukama abajjukidde mukaabye mubonyebonye ekimala ewammwe temufumbirwa nga ne bw'otunula neeyagezaako okufumbirwa kale yafumbirwa ennyo eba aliyo mbaga yagenda bugenzi era ogenda okwera nga bw'uma mugezezaako nnyonyonyo bibawulira nti babadde bagenda kwanjira omusajja n'afa simanyi omusajja yeekubye simanyi bibeerayo eiza kiba oluusi ku mukyala oluusi ku mwami tasiwa mulina okutuula before ne mumanya ki kyemugenda okulwanagana nakyo lwemba mwetaaga better life and better marriage so chozen ekiba kikulondesezza nga Mukama ayagadde ajjukidde famire y'ewammwe ayagala oginunula agiwe ekyo ekibadde kyagibulako chozen okulondebwa Mukama aba ayagala kubaako kyakomyawo mu famire yammwe ekyababbibwako omulabe sitaani nga yakibba n'akola ki n'akitwala eky'obufumbo yakitwala temufumbirwa temuwasa kati Mukama ayagala akikomyewo kubanga Mukama bwe yali atutonda ffenna twalimensi okufumbirwa y'ensonga Adamu baamukolera Eva buli muntu omukyalo oba omwami ali ku nsi alina olubiyinzi olutuufu naye omulaba alikola ati naye era bwaffe butatereera na Katonda
oluusi ogenda okutuna mu famire y'ewammwe nga basamize nnyo mukama n'agamba kannondeyo ono yagenda okuzza omulembe gw'obwakatonda mu famire eno nga gw'ogenda osooka okulokoka gw'ogenda okulwana na buli kimu naye omulembe ogwo singa okikutula bonna abaddako mu maaso w'omulembe gwo bagenda kubanga basavinga katonda nga tebakyasabira era ogenda okira senga yalokoka kakati abaana basenga baalokoka okugamba omulembe gwa katonda ne gutandika okuba nga gubbulukuka mu famire y'ewammwe jjukira toyinza kusinza katonda toyinza kuweereza katonda n'osigala mu mbeera y'emu tekisoboka so waliwo ebintu bye mulina okukomya mu famire zammwe nga bakyozeni kati omwana ono omulaba eyazaala bwe kiba nga kiri waabwe ono yali kyozeni biri ebyebwa sitaani byamulula nti omulembe gwabyo gulina kubbulukira mu ono ng'omulembe gutuuse ono yalikola ki yali kikomyawo mu famire bwe kiba nga kyali ku ludda lwa musajja era ye yali kyozeni ku sayidi eyo sitaani nga yamulonda naye jjukira ogenda okubeera kyozeni katonda y'aba akulonze kati sitaani bw'amala okulaba nti katonda akulonze obeerako amaanyi ag'enjawulo obeera muntu wa njawulo ng'era ogenda kukola emirimu gya mukama egy'amaanyi kati sitaani bw'amala okukiraba n'akibba n'akikyusa n'agamba katonda bw'aba gye mulonde nga katonda gw'alonze ffe tulina kumukyusa omulembe ogwaffe gwe guba gubbulukuka kyozeni obeerako amaanyi ga mirundi ebiri agakukaayanira ekisooka kya byonna obeera wa katonda kuba katonda y'ensibuko ya byonna wali ofunyeko ekintu ekirungi ne bakikuwa naye ne wabawo omulala atandika okukikaayanira era okakkana ng'akikubyeko kati katonda bw'amala okutonda omuntu n'agamba katono agenda kunkolera bwati ne bwati ne bwati obeera kyoze era bw'obeera special obeera n'amaanyi ag'enjawulo kati sitaani bw'amala okukiraba ye akitegeera kati n'asalawo akibbe bye wali badde okolera katonda ogenda bikolera ye naye jjukire wa katonda kiba kibigenda kukola mu ngeri ndala ey'okuyamba abantu ba mukama oba kuwonya abalwadde kwegamba like that okuba omulimu gwa mukama ogasa abantu kati omulabe n'akibba n'okolera ye mu ngeri endala katonda omwana singa yali yakitegeera nga yali yalokoka emabega yategeera katonda tekyalibaddewo bwe kiba nga yali kyozeni oba musajja tekyalibaddewo bwe yalibadde mu lwani so ze zimu ku nsonga ezo tandika okola risaati obeera mu famire y'ewammwe okyasobola okukyusa omulembe bakyozeni muli b'amaanyi naye temunaba kutegeera bw'oli etegeera nti oli kyozeni n'omanya naki ky'ogenda okukola ogenda kulaba ng'ebintu bitandika okutuuka mu ngeri gy'otasobye omulamwa gwendeetedde vidiyo eno nze mbadde njagala kwogerako ku bakyoze n'okukulaga ebintu bino bivaawa kati gwe naawe obeeko ky'otegera oyongere okwezuula weezuule omanyi buli lwe weezuula n'omanya wa woogwa n'omanya ki ky'olina okukola n'ozuula okwezuula kitegeeza bingi nnyo tozuula ebiri mu famire yammwe n'otegeera kirayini zino lwaki kino kiri bwekiti lwakijja bwekiti era kikoma kitya naye ansa ey'okubikomya eri nga omaze okudda ku sayidi ey'ekitangaala lino ojja kukomya buli kimu naye bw'osigala ku sayidi ey'ekizikiza bigenda kwongera kulabika mu famire yammwe mu mirembe biri mirembe eginaddako so bwekityo bwe kibadde naye nga kankomye wano mukama banjagalire nnyo baddiya bange abalungi mwebaleko babaddeko nga mulaba abalayikize abakomentinze mwebali nnyo mwebalire ddala nakomyewo mu full swing ebadde byentuuba wiiki emu n'ekitundu byawedde kati nakomyewo mu full swing ate mujjukire nti tukyali mu mafuta ag'ekisiibo twamalako ekisiibo ennaku z'omwezi nga 3 mwebale mwenna abadde mu kusiiba ewa pasita Buyongo Joseph ate ku Sande temwerabira Dadito mu Mugerwa agenda kubeerayo so abaana beera online mubeereeko manyi abange beera nabasinga muli ba online mubeerayo ku lunaku olw'Essande ku Fojimu
kigenda kutokoza sikisaanikire azinyuze mubitegeera nemwe katonda anyuma omuntu oyo wa katonda ng'obwevuma tonnaba kutereera buli tonategeera ng'owasinza naye katonda anyuma mweraba abaddiya bange sisinkane mu vidiyo ezo ziddako babayi